byonna ebyokugulawo edduuka lyo n'oleeta mutabaniwo kizibwewo mukyalawo mbu bonna batuule. Edduuka lyeyongeddeko operation cost ya transport ebaleeta, operation cost amazzi ge bakozesa mu toilet, operation cost obaliisa ekyenkya n'obaliisa ekyemisana n'obagulira airtime. Kati mukyalawo bw'atuulaawo n'agaa nina okulaba Newton kumwasuze mutya. At least nina okulaba Newton kumwasuze mutya kikuyamba okwongerako okuyiga. Nayinza okugamba nze sisobola kubeera ku mulimu nga tewaliiwo GoTV kulaba bino kati n'otandika okukisasulira buli mwezi nossa ku mulimu. Hardware tunda cement. Kasawo ka cement kaliko siringi 4 naye eyo business erina operation cost ya mitwalo nga 8 egy'okusasula tugambe GoTV kakitegeeza buli mwezi buli mwezi erina okusasula ensawo za sementi okutunda ensawo za sementi 2 eryoka esasule operation cost eya TV. Mwina okuyiga squeezinga operation costs. So weebuuze bano abakozi mbeetaaga kiki oyinza okukyusaamu. Obadde okimanyi mbuno license fee ekyuka ku buli ggwanga ekyuka ku buli kifo ky'olimu. Kati wano ekanjo kyatusasula license ya mitwalo nga 5 to operate as a consultants. Naye bwe nkwata senga ntunulamu ne ngamba nti naye wano bakasitoma bange nga tebajja nnyo oba kiki bwe ngende ntinda license giba mitwalo ndowooza nga 3. Tandika okutunuulira ebintu ng'ebyo, otandika okulaba oba osobola okukyusa, olina okukenenula. En office nali nsobola okugissa wakati mu kibuga Central Business District, naye ba consultant wakati mu kibuga aba consulting mu bino byendimu basasula license fee emitwalo ndowooza nga 8. Nengamba nkola ki mu kibuga abantu bajje ekanjo kya kati nsasula emitwalo aga nasalako ku operation cost emitwalo aga. Ngoga nti business oyina kugisabira bakulimba Katonda ebintu byonna yabituwa. Kati ffe tuyina okukola twewe misaala tugaziyo obutale